So olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu mu bukulembeze bw'eggwanga, olwaleero luno tubadde mu kooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okujulira oba petition Honorable Mathias Walukagga gye yateekayo mu kooti ennaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo ya Electoral Commission okubujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kooti ne Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bapuliida be. Mwami Lubowa tabaddeewo naye bapuliida be babaddewo. Era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukola we bategeeza ennaku 2 eziyise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka bwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba ballots. So kakati olwaleero kooti ewulidde omulanga gwaffe tubadde tuteesemu okusaba nga tusaba kooti evalidatinge petition yaffe kubanga mu mateeka petition enakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukagga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba lwakubiri Monday. Ku Monday kooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kooti enkulu tujja gifuna ku ikimis oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kooti ejja kuba etuwa ensala ku bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. Tukyali bamativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye twogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka. Era Electoral Commission yali endowooza egezaako gakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukagga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetaagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEB ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria ate oli tayinza gamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze eki kikusanze. So ffe twayita mu bukungujja bwonna obwetaagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde Honorable Walukagga n'abuyitako. Obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo.
abanyigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo. So waliwo abalwanyisa obuyigirize n'obumanyi mu ggwanga muno. Kyova olaba nti mwami Walukagga ekimuluma era ekimukubya busosoze abaasoma ennyo abalowooza nti baasoma nnyo kuba bamanyi oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu mature age entry. Bwe busosoze obumbonyabonya. Reverend English Council about what transpired in court and whether your petition still holds good. So today we came for the hearing of the petition challenging the decision of the Electoral Commission. And it's very good that the Electoral Commission came to court and Mr. Lvoa, the other respondent. So the court has directed the Electoral Commission and Mr. Lvoa, the respondents, to file their reply and defense within 1 day. So by close of business tomorrow, they must have filed their defense. And then the following day, which is going to be Thursday, we should be filing our rejoinder and at the same time submissions. Court has said we do return submission where we raise the issues we want court to determine and the law on which we are basing to ask for court to overturn the EC decision. And then on Friday, the Electoral Commission and Mr. Lvoa will be giving their side of submissions. On Monday next week, which is the 22nd, court will be delivering its judgment as far as this appeal or petition is concerned. So in essence, we have 5 days within which to do everything. So we are not going to sleep. As we live here, we are going to start on work to ensure that we hit the deadlines that have been provided by court. We also want to thank court that it has been expeditious. A few days ago on Friday when we were here filing, my colleague Nalukola informed you that we expect that this time whichever judge will receive this petition will treat time as a very valuable factor, and we thank court for that, by the way. Where court does good, we need to say thank you. We thank them for having expeditiously given attention to Mr. Walukagga's petition and for giving us opportunity to argue our case, and we wait for victory. As the lawyers and our client, we are not worried because the law has not changed. The law on who qualifies to contest for a member of parliament on academic grounds is settled. The National Council for Education and the UNEP, which are the mandated legal bodies to tell us who has the books and who doesn't have the books, already pronounced themselves. And Mr. Walukagga has that document. The Electoral Commission has that document. Now the Electoral Commission, we are faulting it for taking over roles that are not its roles. It's like a husband being found in the kitchen attempting to serve soup. I tell you, no, go back to the dining and wait for the food. Whatever food is brought is what you should eat. So Electoral Commission, they brought you food, well-cooked food, in terms of a document saying Mr. Walukagga has the relevant qualification. And finally, I think the problem we have is elitism and colonial mentalities, plus discrimination, where those who had the opportunity to study straight from nursery, others even conduct graduations after nursery. Then they go conduct graduations after P7, after senior 4, after senior 6. Then they go to university. Now they think other people who are disadvantaged in life for so many reasons should not have an opportunity to share in the national cake. If Mr. Walukagga took the initiative after 25 years of life and struggling to go back to study such that he can also share on the national cake, then why are you chasing him away? Because you think an equivalent to a senior 6 is not enough. Who told you it's only Movit which works? There is Samona, there is the Baby Jerry, and all of them are Jerry's. And Mwana Mujimu. So whoever... Thank you, Council. So thank you very much.